This is Rampan Killer in the danger. Wenjogera ababaka ba parliament bagenda maso kubanga ate bazina good anti munange bano befunidde akasembike mmotoka nga buli omu agenze maso kubanga ate afuna miliyoni eziwerako ddala bibiri buli muntu asobola okubanga ate agule mmotoka ajagenda okubanga akozesa okukakkalabya emirimu gya government mu kisanja kino okutuusa we kinaggwako. Okwanno okubaddeko ababaka 529 ba legislators ate nga kuliko ba ex officials 26 nga bwogatta omuwendo guno yes bawera ddala abantu 5 mu 5 abasobodde okubanga ate munange befunira ku nfimbi ezo. Nkwanirizako ku Fifijeta News ankairanga ngamba nti okola kyama nnyo nyindera okubanga ate ogyekuumirako mu gye bali gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero kansuubire nti muli malidadi sana yonna gye musinziira. Olunaku olweggulo nagenze maaso okubanga ate nkutuusako amawulire ga mwana mulenzi amanyiddwa nga Ssekitoleko yes ng'ono musituzi wa Buzito eyagenda mu maaso okubanga ate abulira mu ggwanga erya Japan naye nga yali supposed okubanga adda ebutaka ennaku z'omwezi nga 2 ono bamukutte olunaku olweggulo era nga wenjogera ali ku poliisi bagenda mu maaso okubanga ate bamu interviewinga era nga ekiriwo bagenda kubanga bamu deportinga okuva mu ggwanga erya Japan okudda mu ggwanga lye erya Uganda era nga kigambibwa nti ono bagenda kubanga ate bamuteekako ekkomo nga tasobola kufuluma Uganda kudda mu nsi ndala yonna. Kino bannayuganda basinga obungi kye babadde bafanga basaba bannaabwe bwe baba basobola bakole ki bagende mu maaso okubanga ate bamukweka ekintu ekitaasobose okuddako ku mukyala amanyiddwa nga Mama Samu ng'ono ye woman counselor owa Nansana yes naye agenze mu maaso okubanga ate avaayo n'awanjagira gavumenti nga agisaba nti eyongeze omusaala gw'abakansalazi bonna gwongezebwe ate munange gwenkanenkane n'ogw'aba MPs. Ensonga gyasinziddeko kubanga wa agamba nti nabo bye bakola wansi eno bingi nnyo nnyini ddala era nga byetaaga ensimbi era nga kino kyaddiridde oluvannyuma lw'omukyala omu ku kyalo gy'abeera okuddukira gy'ali nga asaba buyambi anti bba yamuleseewo oba yamusuddewo n'amusulira abaana n'abeera nga takyalina kyakulya takyalina wasula kweganga buli kimu talina yes omukyalo ono Mama Sam n'agenda mu maaso okubanga ate amuyamba n'agenda mu maaso okubanga ate ayisaawo akalango ne bamusondera n'afuna emmere n'afuna omufaliso n'afuna ne ku busente obutonotono awo era nga ne bajjo y'omukwabo abagenze mu maaso okubanga bakwasaganya ku nsonga eno. Omukyala nnono yagenze mu maaso okubanga alabulwa abantu ne bamulabula ne bagamba nti ekikolwa ekyo kye yakoze yes kyabadde kya kisa naye ate alina okukwata ensonga zino mpola olw'ensonga nti abantu bagenda kuddukira ng'ewuwe abalina ebizibu babeere nga ate munange bamumalako emirembe naye ye okusinziira mu magezi ge yagenze mu maaso n'abeera nga asaba busabi gavumenti ebongeze ku musaala sagga ti abantu abafaanako we bati bwe baba baddukidde gye bali babeera basobola okubanga ate munange babayambako nga tebabalekulidde. Ate wenjogera NTV yo abakozi bandibanga munange bagigwako bugwi era nga omukulu amanyiddwa nga Raymond Mujenye ono naye avuddeyo n'ategeeza nti agenda kubanga ate ayabulira TV eno yes kinajjukira nti omukulu ono yasooka n'akolako ku NTV ate n'agivaako n'agenda ku NBS wabula ebintu tebyatambula bulungi ate n'amala n'akomawo wa ku NTV awo wenkugambira akagambo kali nti munange gyova toyombye gyokola ki gyotera okudda nakakano omwami ono addamu okubanga ate asiibula TV eno nga ku luno agenda era nga gyagenda si walala agoberedde omukulu amanyiddwa nga Solomon Serwanja eyali yakalekulira gye buvuddeko awo ng'era kigambibwa nti ono agenda kweyunga naye ku African Institute of Investigative Journalism era nga agenda kwetwalira ekifo kya Deputy Chief Executive. Katumwagaliza obuwanguzi mu lugendo lwe olujja lwagenda okubanga ate atandika mu bulamu. Okudda ku saidi y'omukyala amanyiddwa nga Evelyn Lagu ebibye tebinaba kubanga ate biterera jjukira nti omukyala ono yagenda mu ggwanga erya Turkey okusobola okubanga ate alongosebwa ensigo ekintu ekitaasoboka oluvannyuma lw'okwekejebwa abakugu ne bagamba nti omubiri gwe tegujja kusobola operation eno yes omukyala ono basalawo babeere nga bamuteeka ku treatment era nga wenjogera avuddeyo n'abeera nga ategeeza nti agenze mu maaso okubanga ate areceiving treatment nga basawo gye bagenda mu maaso okubanga ate bamuwa bulungi nnyo nnyini ddala naye eky'ennaku ekiriwo agamba nti sente oba bills z'eddwaliro zigenze mu maaso okubanga ate zakimulatinga nga zituukidde ddala kati mu $3,200 bw'ozizaako mu z'Uganda munange ziweeramukko ddalawo miliyoni nga 10 n'okusoba oba n'ezigwamu entonotono. Omukyalo ono avuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate awanjagira omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni n'awanjagira omukulu amanyiddwa nga General Salim Saleh neyeegayira omukyala amanyiddwa nga Mama Fina wamu n'omukyala amanyiddwa nga General Proscovia Naraiso n'abasaba nti babeere nga munange bamuyamba
okutuusako bw'atyo n'abategeeza nti ye takyakola yakoma dda okukola emyaka ng'ebiri emabega bukyanga obulwadde buno bumugwira era nga n'ebintu bye byonna takyalina embeera bw'etyo bwegenda maaso okuba nga ate efaanana ku sayidi y'omukyalo ono twongere okuba nga tumuteeka mu ssaala munange okudda ku sayidi y'omwagalwa w'abangi muyite mama Jona Masolo Queen gye buvuddeko awo nagenda maaso okuba nga ate nkutuusako amawulire ne nkutegeeza nti omukyalo ono landlord amubanja wenjogeera agali mu nkubo gagamba nti amazeemu omusubi mu bufunze nti enju ajamuse ono abadde abanjibwa emyezi egiwerako ddala mbu 7 okuviira ddala mu mwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2020 kigambibwa nti omukyalo ono abadde tasasulangako landlord we wadde 10 okwonoka ogatta ne water bills nti nazo yali tazisasula era nga zo ziwera ddala obukadde 2.5 ezibadde zimubanjibwa era nga n'abawota bagenda maaso okuba nga ate bamusalako amazzi era nga abadde takyagalina mu maka ge. Masolo Queen ebintu bwe bityo bifaananyeko ku sayidi ye naye ng'ajjukira nti ono ali mu nteekateeka za mikolo era nga zibulako katono nnyo okuba nga ate munnange zikola ki zibwatuka buli omu waali alindiridde mikolo gyani gya Bad Black. Jjukira nti yatugamba agenda kuba nga ate emikolo agifuula very private wabula nga ate bo abalinzi tukyalinze tetunnaba kuba nga tukoowa. Yes, aba birthday siberabidde naye ku mulundi guno mbatadde eno mu kusembayo kubasembyayo kabadde kakodyo ngenda kuba nga atemba kona mpolampola mbeere nga mbagaliza amazaalibwa amalungi gye buvuddeko awo abayimbi bangi besitula ne babeera nga ate munange bagenda ew'omukulu amanyiddwa nga Jeno Salim Saleh basobole okuba nga ate beefunira ku kathimbi wabula nga ate bano abasinga obungi bakumibwamu omuliro omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone. Yes, wabula nga kigambibwa nti ono yasula eggulu eyo okumala ennaku nga 6 nga asula mu hotelo ngagezaako okuba nga ate agumika omukulu amanyiddwa nga Jeno Salim Saleh wabula nga ate essaala ze zikyaddaaki zamala zikola ki ne zaanukulwa. Jjukira nti ono yagenda maaso okuba nga ate alekulira ekibiina kya Woma ye n'agunjawo ekibiina ekikye era nga mu ekyo kibiina mweyitidde okuba nga ate munange afuna ku muthimbi guno bangi bavuddeyo ne bagenda maaso okuba nga ate bakonjera embeera eno oba ensonga eno era nga ne mwabo mwe muli Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'abeera nga ate ajogerako oba n'ayogera ku kikolwa kino obutaba kirungi n'akamu n'akatono ddala ng'agamba nti abayimbi omuntu mwennyini yabasiranye kubanga tebakyakola kakati ate essaawa eno yabakakkanyiza okuba nti munange bagenda mu maaso okumusinza n'okuba nga ate bamuvunnamira olw'okuba nti beetaaga akasente wabula nga si yekka agyogeddeko n'omukulu amanyiddwa nga Bajjo avuddeyo n'agenda mu maaso n'awa Chameleone amannya ag'enjawulo era nga mutumye King of Beggars ng'agamba nti kino abadde takisuubira mu muntu afaananako bw'ati oba alinga Chameleone olw'ensonga nti ono abadde munene mu music industry okumala ebbanga ddene ate nga yaliko once omunene mu Africa yonna nga yakwata kifo kya 6. Bajjo agenze maaso n'ategeeza nti omukulu Bebe Cool ate wano wadde musiru naye ate ye Chameleone ayolesezza obusiru obw'ekika ekyawaggulu okola ekikola ekifaananako bwe kiti kati nno bangi bategeeza nti ekibiina kino Chameleone kye yafoomingawo tekyajja kuyamba bayimbi wabula ate kyajjako kwenoonyeza byakyo era nga mu bayimbi abo mwe muli n'omukyalo namanyiddwa nga Starboy Natoro. Yes, era nga naye avuddeyo n'agenda maaso okutegeeza nti essaawa yonna agenda kuba nga naye agunjawo ekibiina ekikye olw'ensonga nti alina n'abayimbi abamukkiririzaamu abeera ddala 50 basobola okuba nga ate atandikira naye n'akola ekibiina ekikye basobole okuba mbu nabo okuba nga ate beefunira ku ssente zino eza gavumenti bakikole ate oluvannyuma nabo bagende bakole ki bakabire gavumenti mbu ebawe ku ssente ezo nabo beeriireko era essaawa yonna ekya Starboy Natoro nakyo kijja mu kirinde. Embeera yo bwetyo bwefaanana mu bayimbi embeera yakusabiriza embeera yayononese dda kubanga bano bamaze ebbanga eriwerako ddala kati bagenda mu myaka 2 nga tebayimba oba tebalinnya ku stage okuddako ku mukulu amanyiddwa nga MC Katse gye buvuddeko awo page yali hacked emanyiddwa nga MC Cuts Music bagenda mu maaso okuba nga ate bagihakinga abazigu ne baba nga ate bagigwamu naye nga wenjogeera yasobodde okuba nga ate agirikavalinga naye ng'engeri gye baali bagibbamu oba gye baali bagihakingamu abaye bagenda mu maaso okuba nga ate bamufera nga bamulimbalimba nga bagenda okumuwa omulimu kuki mu kitongole ekya UN naye n'agwa mu mbi zaabwe ate okuddako ku mukulu amanyiddwa nga Pastor Jengo. Yes, gye buvuddeko awo nakutusaako olugambo nga lugamba nti ono yagenda mu maaso okubanga Yesu ampata n'omukozi wa Urban TV amanyiddwa nga Linet era nga agaali gatambula gagamba nti yali amuwadde olubuto. Yonjogera babiri bano bavuddeyo ne babeera nga babyesambagga ne bagamba nti yes ba mikwano naye tebeeswampatangako kyabikubiri ku kyo Pastor Jengo n'agamba nti ye talina na mukazi ali lubuto so nga ate ye Linet yategeezezza nti tali single ate tasaakinga yonna gyali ali contented tamanyi na muntu ki eyakeera ku makya n'atandika okutambuza olugambo olufaananako bwe lutyo. Okuddako mukulu amanyiddwa nga Diamond Platnumz
yes omukulu ono tumanyi bulungi nnyo okuva bali mu ggwanga era South Africa gye buvuddeko yagenda maaso kubanga ate atwanjulira enzirusi empya gye yali yakayingizaawo ng'etunulanga muntu wenjogera essaawa eno omukulu ono yagenze dda maaso okubanga ate asayininga empapula ezigula private jet era nga atutegeeza nti essaawa yonna egenda kubanga ate egwa wali mu kibuga Dar es Salaam kigambibwa nti ennyonyi eyo egenda kubanga ate etwala abantu abasaabaze abawerako ddala 11 ku 13 embeera bwetyo bwefaanana ew'omukulu yamanyiddwa nga Diamond Platnumz ye buli lukya akola bimutwala mu maaso talina budde bwakuddaawo kwonoona yakolaakola dda enfembi abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni ebisiraane bakuba onoonya mulimu mukyala oba mwami weetaaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulukuku ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 43 oba omuweereze ka meseji ku WhatsApp 0782 79 49 22 Sheikh Musa Sinani tosubwa yangu wawonyezebwe okudda kubaagala n'ababiri okuli omwana w'omwami wamu ne Nalongo Maggie yes bano bageze maaso kubanga ate munange bata ku kafaananyi kaali kayidya wawo ne kabeera nga ate katambula ku social media abangi ne bavaayo ne bategeeza nti omukulu ono yandibanga munange mwana wattu yamukoze dda ding dole era nga ali tumbu eriyanga wenjogera essaawa eno lwe lugambo olutambula ku social media bagamba nti Maggie ali lubuto essaawa yonna asuubira ka bebi wabula nga ate ba social media indoors ab'enjawulo bagenze maaso kubanga tegezo omukulu nti yebereremu omwana wazaalibwa we papa amutwale ku DNA olw'ensonga nti obwangu bwa kitalo nnyo okuba nti akaseera kano omukyalo ono ali olubuto lwandibambusirulwe lwandiba olwaggulunedi babitemyetemye dda so nga ate n'abalala bagenze maaso okubanga bagamba nti yandiba emmere ya Idi nga yabadde etumbizza olubuto naye ng'agaliwo okusinza gye gagamba nti ali lubuto okuddako ku sayidi eno yes wenjogera waliwo ekibiina ekigunjiddwawo kugunjawo bagunjizaawo ekibiina ekipya era nga bategeeza nti ekibiina ekyo kyaba bloggers wabula nga ate abamu kwabo abesimbyewo kwe kuli omukulu amanyiddwa nga Kaye Wisdom kwe kuli omukulu amanyiddwa nga Ashbag Kato kwe kuli omukulu amanyiddwa nga Isma Olaxes yes Mijagulo ekibiina ekyo kyatandiseewo ddadda nga bw'okiwulira wabula omukulu amanyiddwa nga Mati Tife nagwe tumanyi obulungi ennyo nti blogger era nga ne awadi y'omwaka oguwedde ye yagirya avuddeyo nagenda mu maaso okubanga ategeeza bannayuganda nti ye kino ekibiina oba empaka zino tasobola kuzeetabamu olw'ensonga nti bano bonna abasatu nga bwe beesimbyewo tekuli blogger wadde nogu yenagenda maaso kubanga ate abanyonyola ebitiimu ebagwa n'abanyonyola ne blogger omutuufu qualities zalina okubanga ate alina nga kubano tekuli wadde nogu alina ekisaanyizo kya blogger so nno byebyo bannange naye nga essaawa yonna abantu bagenda kubanga batandika okulonda empaka zatandise dde okubanga ate zikola ki zitokota esaidi eyo baagala kulonda president w'aba blogger nga weriyo ba president b'abayimbi mu ngeri emu oba endala yonna nakutegezeza nti ngenda kubanga ate mbatusaako abaana ba birthdays era nga bangi nnyo nnyini ddala era nga ngenda kusimbula bwente ey'omukulu amanyiddwa nga Bulondo Abbi ono muyite Timo wali mu akali amaggwa yatuyiseeko yes yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 2 omwezi guno gwennyene naye nga ate ye mwana muwala amanyiddwa nga Emmanuela Munnakatemba ffena gwe tumanyi obulungi ennyo naye ye ya lunaku lwaleero awezeza 12 egy'obukulu so nga ate mwana muwala amanyiddwa nga Teddy Nasuna nga ali wano wennyine yazaalibwa olunaku lwaleero yategeeza nti aweza egy'obukulu 24 so nga ate mwana mulenzi amanyiddwa nga Sweet Potato omwana yetuuma erinnya oyo ali wali mu PJ Kipenzipenzi family olunaku olwaleero naye mazaalibwa ge webale nnyo webalire ddala mukwano okwagala Fifi J so nga ate mu kaseera ke kamu mwana muwala amanyiddwa nga Ime Sanyo naye yategeeza nti olunaku olwaleero mazaalibwa ge happy birthday kamama so nga ate mwana muwala amanyiddwa nga Essie okuva mu Gagamel naye olunaku olwaleero mazaalibwa ge bwentyo bwesobodde okuba nga ate enkola olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi mwena abazaaliddwa atakumira mpeera bankumira esigadde nze Fifi J nga bulijjo mbeere bulungi.